oluyimba lwa Honorable naluwulira nga terunafuluma ekyo kyekisooka kozi twalina eddani nalunzanyira oba okitegeera so Dani yanzanyira oluyimba olwo and I think it's a nice song ze neewunya n'okwewunya omuntu okujevuna let's say mixing oba biki sound is all perspective omuntu gyagirabiramu waliwo alaba oluyimba n'agamba lwabuzeemu kino waliwo alaba oluyimba n'agamba banditaddemu kino so buli omu taba mukyamu naye point eri nti oluyimba message ogiwulira nti ye buli kyowulira kiwulira nti Bobi Wine yayimbye kyeyayimbye okitegedde nti nkitegedde tokitegedde nti okay because si nti buli muntu awuliza oluyimba odutegeera si nti buli omuntu awuliza abamu bawuliza for the vibe of it oba okitegeera so for me omuntu ogamba nti oluyimba lwa Bobi Wine terwanyumye is very subjective because waliwo abagamba lwanyumye kati nze nkugambye lunyuma naluwuliriza nendwagala before nga tebannabadufulumya actually waliwo ne byeyali ayagala okujjamu Bobi mu luyimba olwo nedda saamuganda because twali twogera ne Dan about some of the things byali personal but tosobola kwogera ekyo ate ekirala I did not really appreciate let's say Eddy Sendi ogamba mbu Dan Bobi Wine akyuse producer Bobi Wine producer gwalina amukoledde ennyimba za Kabi from way back era abadde akola bulungi gwosobola okwogera koze era toba mukyamu naye okudictating omuntu bwe yandikoze tekiba kirungi oba okitegeera yogera ku sound ogambe teyakunyumidde naye tosobola kunyigisa producer ogambe nti oyo producer ebintu byakola tebyavuddeyo bulungi alinda album yange efuluma nina ennyimba nga nyimbye ne Morris Kiria nga Dan Magic yakubye beat naye gwe gyagamba Dan Magic tasobola kubira Morris Kiria beat naye kwali ku album yange nga Morris Kiria ayimba ate Morris Kiria beat yasooka okwagala nali mu studio naye nga zekola projects ze yali awakinga ku album ye wange najja nawulira beat twagizanyanga eri fresh nagamba man watch beat tojimpa nemugamba sigikuwa nenga maybe tugikozese fenna so ne tuyimba oluyimba fenna ne Dan Magic yalukoze yes sometimes oyinza ogamba mixing nsobola okitegeera but it's perspective first of all audio kigo wafunye audio wa MP3 wafunye wa wave format osobola obanga ofunye audio nga bamucompressinze nnyo so gwe owuliza sound eyo neta soundinga bulungi naye it's because of the source gye wafunyeko nga music yamunyize nnyo nti quality nefa so for me I think ekyo kiri subjective byayogera biri subjective oluyimba lulungi message yalwo nnungi ate message osobola gitwala wona oyagala it's up to you abanafuya oluyimba oba abanafuya basigale nga bakola ekyo kozi kibanyumira omuntu wabanga ayagala kunafuya nafuya wali owuliddeko nga ngamba omuntu nvuma olowooze nti sijja kunywa mazzi ku makya nvuma neyongera kunyirira nvuma buli kimu kikole oba okitegeere oyinza n'okwagala okunkuba naye atonsobola so basically kyolina otunuulira nze for my understanding anyone who says whatever they say it is totally fine n'omuliro mungi fumbiro bayinza obutalisobola ligenda balitetaliti ojjukira ogwo omuliro gwe baleetera kabaka kabuduneeza ogwe nnyini okogera kusengala oyinza obutayitako okoze statement ng'oyimba wali nti bakwongera emirimu olw'ensonga waliwo abayimba ennyimba ate ne zibalema okuyimba era zibalema abayimbi bajja muyimbi ajja ku stage ng'eddoboozi lye tasobola ddikozesa ng'eddoboozi lye lya mu studio twawula eddoboozi eriyimba mu studio n'eddoboozi eriyimba ku stage eddoboozi eriyimba ku stage lirina oyimba ennyimba ezo either okuyisaawo naye ate si okukka wansi naye kati sometimes oyinza olaba omuyimbi ayinza okujja ku stage percentage yakozesa let's say bweba nga yayimba ku 100% ng'ali mu studio bw'atuuka ku stage ayimba 2% omanyi kikitegeeza nti omufaani abeera mu audience naye takkiriza nti yegwe ayimba ngalooza eddoboozi si yegwe nanyini luyimba ngezo baamubbye mwamuyise mu kivulu naye ngalooza baamubbye so I think abayimbi balina okukola vocal training abasinga it's important because waliwo abantu abayigiriza vocal training kiba kirungi because olina otuuka ku stage nga bw'oba oyimba memories avaayo nga bwe yali bw'oba oyimba gaamululu alina ovaayo nga bwe yali bw'oba oyimba cupa ku cupa energy erina osigala nga yeeyo so nze kyendowooza kyekyetaagisa singa bwe babikola ekintu ekyo kibeerawo abantu ne babagambako banyiiga ne bavuma
oba onyiiga naye ate olina kwetunulamu. Olaba abantu weboogera olina okwetunulamu bw'olaba ekintu. Kati for example nga nze sibuukabuuka nnyo ku stage. Kiri important lwaki sibuukabuuka because nina okuyimba ennyimba zange simayiminga wabula nzija ne beat olimba n'enduyimba. Kakyanjawulo ku muntu amayiminga. Omuntu amayiminga asobola obuukabuuka because eddoboozi mweriri erya studio so talina kizibu kyonna. Akompensatinga bukompensatinzi ne bwabuuka teri ajja mmanya tayimba oba ayimba asobola lip syncing n'abeera ku mic nga ne tayimba. Abasinga okubuukabuuka ebiseera ebisinga bati bayimba. Abatayimba beetegereze ku stage because remember babajja ne backup track abeera n'oluyimba nga luzanya lwonna. Tuyimba oluba luzanya lwonna abazze kukola mulimu ki. Talina njawulo na fani amulaba eri mu audience. Kyova olaba I prefer live. Bw'oyimba live oyiga. Bw'otayimba live toyiga because osigala omanyi bya studio n'ebya stage oba tobimanyi. Oba tosobola yimba ku stage. Kati gwe weebuuze how many artists mu Uganda be basobola otwala ku festival ezifuluma ebweru n'asobola okuyimba ku stage eyo ng'alina oyimba oluyimba okuva lutandika paka bwe luggwa. Abasinga beerabira ne lyrics zaabwe. Weerabirira ebigambo byo ku luyimba lwo ate bw'oba nga teweemanyiza kuyimba ng'oyimbira ku beat yokka kizibuwala. Because your practice gye weetaaga abayimbi twetaaga opracticinga si mu bubi but that is how the job has to be because bw'oguzanyiramu ennyo gy'ofuna platform ennene esingako w'oli nga tosobola kuperforminga abantu bagambe biki biri ate si kirungi because abayimbi abalala ate bo basobola okukola ki okukola ekintu ekyo so why ffe tuba tulemererwa nga abalala basobola okikola because twemanyiza okukola ebintu ebiri half hearted kyekizibu. Eddy Sendi yabadde ku stage over the weekend n'asaba respect n'abagaba banna nga bayimbi muyitiridde okwetyoboola temwewa respect oli osanga oli avuma oli amuddamu biri n'agamba abato muwa abakulu respect n'abakulu muwa abato respect. Respect is earned not asked for. Gazo kyayogera kituufu nti asobola osaba respect because si mukyama because buli omu alina bw'alaba ekintu naye nze ndowooza abantu basobola okuwa respect whether ogisabye oba togisabye. Respect tugikuwa gigwanidde. Kiringa nze sobola ku respecting aba MPs abasinga mu parliament because tebalina kye bakola. Most of them do nothing. Kati respect yaki not honorable. Bwe mba mulaba taba honorable. Is a not honorable. Kati lwaki mba nkuyita honorable ng'ate you are not honorable? What makes you honorable for me to call you honorable? So nze kyendowooza point yentuufu okwagala okusaba respect naye respect is earned ate ogikolerera. Nze sifunanko bantu banvuma n'abayimbi kizibu nnyo omuyimbi okunvuma ate atasinziira kuki kwaba asinziira okunvuma oba abafaani okuntyoboola oba ki. Actually abantu nze bandeetera abafaani be babawa sibiyingira namu most of the times oluusi ndekayo kantu katono bwekayo kakusaaga naye mba sikiyingira mukozi mma ntegedde lwaki ono omuntu ayogera kino. So some artists ekyo kyagamba lack of respect oluusi kuba kunoonya butaala nti omuyimbi agamba singa nsobola okuvuma gundi abantu bajja kukola ki bajja kundaba so kiba kimusikira abantu so oluusi tactic gwoyinza ogiraba nga takurespectinga naye nga just akozesa afune abantu omulaba so si mu bubi. So abayimbi abatweyobola bannaabwe gwe keep it up. Bwe kirivaamu ebirungi sanyuka bwe kirivaamu ebibi b'omulanga kyekyo. Omuyimbi ono amanyiddwa nga Alien Skin omumanyi? Mumanyi Alien Skin. Omwana ng'ajoga nnyo industry eno. Gwenga Apass oyinza kubaako advice kijoyinza okubaako? Sola mu advice. Olaba nze nabagamba ne luli abayimbi abasinga sola bawa advice. Siri taata wa Alien Skin. Sambala skirt siri maama we. Mpulira bulungi. Kakati nzo muwa advice ng'ate naye muntu mukulu amanyi wajja ayagala okgenda. Abayimbi baba bamanyi gye baagala okgenda so wabanga alaba yaawe wamuyisaawo agezeeko alabe oba okitegeera. Waliwo abasinga n'okukola ebintu ebisingako awo nga naye temubalaba nga bagenda bafuna bishuga mami ne bakola bwe batya ne beetyoboola bo ng'abantu nga naye tebakitadde mu kamera. Ono afazaali osobola omulaba. Osobola omulaba n'ogamba okayina obuyisa obuvundu nkulaba okuko. Nze sinamulaba ng'avuma muntu namulabye akonfrontinga luli I think ya confrontinga case. But yeri ayagala mugamba kyamugambira yakimugamba teyamukuba. Bagamba yakuba omuntu naye teyakuba muntu. Ngaye bamwogerera nti yakubye omuntu abeemu empisa bwe bandigambye bannange tusonyiwe twakwogeredde
si gwe yamukuba naye engeri abantu gye baagala ebyononese si engeri gye baagala otereza erinnya ly'abantu kati luli yali talina musango naye ng'ate bamaze omwogerera naye tebasobola kyamplifyinga nga bwe baamplifyinga kiri ekyokuba nti yakubye bakizuula nga takubye naye tewali yakiteekako nnyo sira nze so kyendowooza omuyimbi ng'oyo bamuleke akole byakoze bwe balaba kye basobola omugamba bakimugambe but respect erina okubeerawo. Bobi Wine teyali bw'atyo alien skin ali bibye osobola omulaba ali bibye asiye Bobi Wine addako. Waliwo omukyala incidence yamubaako ku live stage awo ekololo abantu tebagambe nti ogezaako okutereza Spice Diana. Tebasobola biŋŋamba ebyo nze wemanjala otereza Spice Diana mukubira essimu nze njogedde generally Spice mumanyi Roger mumanyi ne namba zaabwe nzimanyi era if there is something to send usually wano kiri general because I said it on a general level but if there is anything to send bansobola omutuuza ne mugamba omanyi terezaamu wano terezaamu wali kozi mwagaliza ekintu kitambule industry yonna twandiyagadde abayimbi nga bakola bulungi kyova olaba ebintu bino tubyogera sitobyogera mu bubi butandika okujerega omulala kakiringa bwe nayogera ne ŋŋamba nti Kenzo awaadi yeewandiisaamu kiyamba omuyimbi big up kiyamba omuyimbi oba okitegeera singa aba alabye ekintu ekyo nagamba bwaba beewandiisa nange nga nzaagala kankole ki kanoonyereze nange neewandiise naye omulala agamba yamanyidde Kenzo lwaki entegeera entono so bw'osanga abantu ngaokutegeera kweyagala ku misunderstandinga ajja kukola buli kisoboka oku misunderstandinga bw'oba oyogedde kyoyogedde ajja kifuula akiteeke mu kirala nga bw'oŋŋambye nti oba njogera ku Spice Diana bayimbi bameka wano abalemererwa okuyimba ennyimba zaabwe bangi footage gyali ne ku Instagram zaabwe yonna nze siina footage alaga nti simanyi kusobola kuyimba ddoboozi lya yakuyise ku luyimba lwe omuntu oyo bw'abanga yakuyise ku luyimba lwe oteekemu vaasi oba vaasi oba oyimbe ne mu chorus katono naye ng'oluyimba lulwe lulina genda ku platform ye then gwe ng'omuyimbi omunene n'opushinga abantu bagende ku platform yaki y'omuyimbi oyo so that akuza audience ye naye gwe olukwata n'oluteeka ku platform yo ng'omugamba musimanya gwe tubeera ku yange abantu bangi bajja kulaba baati bamulabidde ku channel ye baba mulabidde ku iyo banamanya batya ennyimba ze endala bapushingire okwo balabe basubscribinge tu channel ye oba olina kyomulemeseza gwe mukulaba okukwo oba olaba omuyamba naye muwange endala oba tomuyambye oba olina omuleka opushingire ku side ye oleme pushingira ku side yo ko side yo already bagimanyi gwono omwana avaayo mu opportunity okujjako nga gwamutadde ku luyimba nga lulwo nayimba mu vaasi then gwe nga lulwo n'ogenda n'olufulumya naye bwe luba lulwe muleka luteeke ku side ye ate omupushingira abantu bajje ku side ye oba omuyambi awo.